Abakubitwa ye Beka Kayondo ne Emmanuel Nsabimana nga bano bali mu ddwaliro Limukwano Medical Center mu kibuga ky'e Lukaya e Kalungu. Balumiriza munnamagye Major Nuwe Chepak okubayimbulira basajja be ne babakuba ng'entabwe eva ku nkaayana ku ttaka. Mukube nga nuwe wetawa order tubujo mwagala enyamumisezaawo asamumaliri obumukuru n'obumuta tunaho yanamanya nimusula fiire wahabwe. Kayondo atubulidde engeri abasajja bano gye bamuyisizaamu okutuuka okufuna obuvune buno. Asibe emikono gino bati mwasibe n'asiba n'ebigere ebigere banvuunika olina nenya bwati ne boots. Kati Simon yamenya boots wambali n'ekiso ne lwalirwa wansi edwansi katolina leto mubula binteka mukama. Poliisi erabiddwako mu kitundu kino wabula mu lukiiko lw'ekyalo abatuuze balaze obutali bumativu eri poliisi okulema okubaako omuntu yenna gwekwata ku nsonga eno kyokka oluvannyuma etubulidde nga bweriko besobodde okukwata. Abaana baffe abakola wano abagenda okufiira obwereere amazima gakati bakwateyo ku nabo bagende babakwateko kati babasirikale abo bakolanga kutufuza abaana nga tebalina gwe batutenze ndaba tebalina Okwatako abantu babiri okulugumisiza Abel ne Nowa Sakoleb bano batuyambeko mu kunoonyereza ku kutwalira amateeka bannannyini mafaamu gano abiri babadde nga n'obutakkaanya era nga buli mu kunoonyezebwako nga n'ensonga ezimu ziri mu kkooti. Kati baagala kuyambibwa kubanga abakulembeze baabwe bakoze kye basobola ne balemererwa anti Major Chepak talina gwatya yadde okuwuliriza. Yazze n'amenya olukomera lwa Munene lwateekawo olw'enje luweza ndowooza kilometers nga 2 oba 3 ng'asindika abasajja agenda n'afuna abakozi okuva mu bitundu ebyenjawulo kati yaleese ab'obusaale ndisibona tubafunye wano badepisi baani wano nibagamba biwedde twali kutema sengenge tugenda okuddeca nga bamutemi katulindaki n'aleeta abasudani abawera ensanvu netutafuna buyambi omuntu n'akubwa ku kkubo tewali buyambi kyatambula de naka buli muntu abeera waka ebintu babisanga waka omuntu kale enfamu yiyo kayoka yemaze waba eka polisi tekyasobola ba UPDF ejetuyambeko ku bantu bano kubanga embeera abantu baffe bayisibwa bubi mu kitundu tujja kulaba abantu tebakyakiti wano tebakyasobola kubeera mu mayumba gaabwe buli dakiika bali mu kutya buti bakola ebikolobero ku kyalo abantu babateega ku makubo tusaba busabi tuyambibwe buyambibwa. Ye Major Chepak ebimwogerwako abyeganye era n'anenya abatuuze okusalimbira ku ttaka lye. Enkaayana ku ttaka buli lukya zeeyongera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era ng'abantu bangi bafuuliddwa ngomboze mu nsi yaabwe.